bw'otunuulira constitution z'amawanga amanene ge tuyita amakugu mu bya demokrasiya tibalina ekkomo ku myaka gy'omuntu. Bw'oba etteeka linzikiriza kukuba akalulu ku myaka 76 ku lwakiringaana kukubibwa akalulu. So oba olowooza tuwagira Museveni oba temuwagira, tulina ddembe kuleeta ebirowoozo byaffe, n'abakiwakanya badembe kuleeta ensonga zaabwe ku lwaki bakiwakanya. But yettakkiriza muntu kugamba temwogera katawe eba demokrasi oba teba demokrasi. Oba kuyisa mu maaso abantu bali abaluka constitution eno mu mwaka gwa 1994. Actually tubati bawa kitiibwa kulwokuba abo bennyini bwe bakimanya ngu constitution si Bible ena kubeera emirembe n'emirembe nga bwe yali, bateekamu article 259 ekkiriza omuntu yena mu maaso neerambika bw'alina matendera makubo g'alina kuyitamu okukyusa. Singa baali bagamba ngu constitution eringa ejinja eritakadiwa oba eritakola ki, amakubo ago tebagenda kugateekawo. Singa parliament ebadde mu luwumulo netugiyita speed kukola kye bayita special sitting, wandigambye nti waliwo parliament waliwo ebirala byekola. Kati omuntu yenna buli ssaawa bw'aleeta bizinesi ye bagikolako. Security ffe tugiyise abanabaka, tuwulira abalwanye mu parliament video mbadde muziraga ku TV zamu. Kati abantu basooke baffe omusajja owamulabye waliwo MP muto yakubye omuzeeyi abiga. Kati parliament efuuse boxing ring. Poliisi mu mateeka bagamba bw'oba oyagala kukuba enkungaano kolagana ne poliisi mukanye ku makubo, mukanye wogenda kukuba olukungaano. Kati bo bagaanira ddala okukanya ne poliisi, era kibeetaaga tukimanyi, baagala poliisi ebakwate, okay, wabeerewo okusika emiguwa, kamera zaabwe zibakwate, mubateeke ku headline, abantu babasaasibwe, banoonya obuwagizi obwa sympathy. Tukitegeera kavuyo kakodyo kaabwe. Opposition leader buli omu afuluma mu nyumba yewana tubamanyi be Kampala ayagala poliisi emukwate. Actually tukimanyi n'abamu balina mu mikwano gyabwe mu poliisi babagamba tukwate, bwemba ntuuse nakivubaawo City Square nkwata bandabe abantu bamanye mbalwanyira bukodyo bwabwe bwa kifere tukimanyi.